Nakulwabadde lunaku lwakubiri enteekateeka yonna nga bwe yatambudde wali badde owulira nti alien skin bamukubye amasasi. Embeera yaliko wali emakindye we yali enteekateeka eno olutalo lwali wakati w'omukulu gwe bayita Bajjo alien skin ne gaali ya alien. Akawungeezi ssaawa nga 12 ez'akawungeezi nkakasa nti bw'oba wali ku mitimbagano wasobola okuba ate ng'owulira nga bwe byatambula n'obutambi bwaliwo bwatambula bulungi nnyo. Kati waliwo emboozi okuvaako mu Fangon Forest waliwo abalenzi abantegeezzaako nti mu kusookera ddala emboozi eno nga bwe yali nga tuvudde ku ya kamera ekigambibwa nti alien skin waliwo yali amutegeezezza nti waliwo ddiiru gye bagenda okuba ate nga basayininga nti omugagga ali wano ku Washing Bay. Kati watuuka ku Washing Bay y'omukulu gwe bayita Bajjo alien skin n'agamba abo sibakolera kati kwe kuddayo awo tebalagaawo. Kati emboozi eri mu kamera gye tugenda okuddako. Emboozi eno omukulu alien skin egaali alien skin si yasookamu awo katambi ng'okalaba abalenzi basatu basooka okujja nga baagala okulwanagana n'omukulu gwe bayita Bajjo. Akatambi ne kaggwa bwe katyo nga Bajjo ajeyo gye bayita paper spray ne beebuuza omuntu civilian Bajjo ono naye tategeerekeka ne bagamba ono alien skin ne Bajjo bayinza okuba batuzannye kabadi nga balina kye bayisaawo. Akatambi akalala akafulumye kalaga nga alien skin akomyewo mu busungu obw'amaanyi abalenzi be bali be bakuba paper spray nga bazina alien skin mu mmotoka. Alien skin atandise okutomera emmotoka y'omukulu gwe bayita Bajjo UBK M23C gye basobodde okuba ate nga batomera. Babadde makindi awo mu zone gye bayita Kiruddu Luwafu ku Washing Bay y'omukulu gwe bayita Bajjo. Kati poliisi eyisizza ebiragiro nga baagala okukwata alien skin yeyanjula eri poliisi era abalenzi ba bodyguard abamu bakwatiddwa wabula kiro basobodde okuba ate nga bateereddwa. Omukulu Bajjo naye nasobola okuba ate nga akwatibwa mu nteekateeka eyo naye ge tufuna galaga nti Bajjo yasobodde okuba ate nga agamba nti ye ne alien skin bagambye kabiggwe naye ndaba nga tebigatta bulungi oba alien skin yabadde afiiridde mu kavuyo ng'oyinza okugamba nti omuyimbi tafa ennyimba ze zisigalawo tebakulimba okufa tebakuzannyiramu. Alien skin babadde bazannya akazannyo kaabwe oba butakkaanya bwabwe nga bwe bubadde n'embeera yo nga bweri yabunkenke nnyo ku Fangon Forest n'omukulu gwe bayita Bajjo. Buli omu beebuuza ki ekituufu ekyabadde awo. Kati omukulu alien skin yabadde yakakwogera bigambo bino ng'alumba Bobi Wine. Mwana walemeza mutano. Alikola boti. Bobi Wine babaga struggle ntuka asoka kule bwati. Kati asoka nyumba y'emageraji tundi. Adde ku level yaba bamuyomberako wategedde ate se sente okukakasa mbono sente azitunza ali mu struggle taziterese abewo kyazikulamu nga kyabwerere eiza zimbo bakasono nga kayo PE kubwerere manzi no tagenda kusolozaamu ne kama ocha batundewo ne bicha agitunde akole bintu nga byabwere basete azikasuke mu paka kati deni adde mu struggle entufu kunga jangola bise bilionia Aya basi alien skin nga bwagamba nti Bobi Wine tali mu struggle bw'aba ali mu struggle entuufu atunde amakage atunde beach sente azimbemu essomero nga lyabanaku awo atandika okugamba nti alwanirira abanaku. Alien skin kutegeeza nti emboozi ya Bajjo tegatta bulungi. Abasibiddwa babawunsa ba alien skin bateereddwa wabula ono asikali yakubye amasasi. Oyinza okwebuuza mu katambi kano twalabe nga bakuba emmotoka alien skin amasasi. Alien skin yabadde agezaako okufuluma nga kati emmotoka eno baagala ogistoping aleme kufuluma. Era mu kavuyo kennyini emmotoka alien skin erina emmotoka kawundo gye yakubye nga adda yabadde anyiga livansi awo wadde emabega oba weegendereza bulungi. Embeera netambula bwetyo. Kati asikali ono gwe bayita Okalebo Vincent owa Caltech Security naye yakwatiddwa asobola okuba ate nga yennyonnyolako mu nsonga zonna. Emboozi alien skin eno eraba kuba beebuuza paper spray no civilian okubeera ne paper spray ono Bajjo ayinza okuba naye katandikireko ono omukyalo ono full figure naye alina byagamba ku nsonga zino eza alien skin ne Bajjo. Ntera kukosa ekigambo nti abantu bangi bevaako
ntera okwogeza amazima n'okufumitiza ne muŋŋamba ti full figure leero yayiseewo era full figure ekintu kiri kimu President Museveni gwe president w'eggwanga lino twakulonda nga tukwesiga ebyasinga okulondesa kwe kuuma eggwanga lino nga liri president you were the one tewali muntu agenda kustopinga jogo liri mu ggwanga nga Museveni tokomandinze abantu balina eddembe lingi teri kyonoonye ensi yaffe nga ddembe that is too much peace omuntu civilian abeera ne pepper spray nga Bajjo nokwata pepper spray nogikuba abantu mu maaso nga police eraba sekyuliko mani nti shoot you are the one nolagira nti you go and shoot nakwata emundu na shooting emotoka ya alien kitegedde oyo full figure ennaku zinagatamu n'oluzungu alien full figure bwali bwatyo okusinziira ku munywanyi wa Bajjo bamuyita Jemba ono Jemba ye mutabani w'omukulu bamuyita Jadi Kiweewa agamba nti alien skin ayinza okuba ayina gwakolera nange sinnamumanya kubanga senga agenze mu bifo ebirala n'atamulumba ku ofiisi na kutumira motoka ye ku ofiisi kwennyini yali badde osanga agenze mu kifo ekyolukale naye olw'ekigendererwa ekyo twagala tulaba amateeka engeri gegakola ki gegamulamula ekyokubiri alien skin ono naye ngenda mutegeera leero wakoma mu gavumenti ayinza okuba nga Museveni nga tetumanyi oba ayinza okuba nga Museveni gwa preparinze okuleeta ayinza okuba nga oba mukozi waabwe nga be bamutuma akole bino mumayine sipapa yakolanga ebintu netugamba agamanyi gayina ebyo bamutumye butumi oba okitegeera bulungi ndi mukwewunya olwaleero nga muganda wange akyali mabega wa mitayimbwa naye nga yakolera abasajja abo aba NRM mu biseera ebya kampeyini ebyakazigizigi ng'agenda n'aba NUP gye bagenza okuba kampeyini n'agabayo ssente kitegedde onagamba nti alien skin ayinza okuba yazze mu kyasipapa Jemba agamba ensonga ziri bwe ziti bano bebagamba mbe bamuwayo ne ku ssente nga be bamutumye akole ekyo Bajjo tebagenda kumuvunaana talina na gyagenda kugenda kubanga n'essaawa zino talinakwatibwa naye mwali mu Uganda lwaki talinakwatibwa bano Uganda njagala tubeeremu obwongo ate tulengere nawankubadde olusi tubeera tulina okwagala tujjeko okwagala tudde mu bintu by'amateeka omuntu ng'akoze omusango weego n'aviirako amasasi agawera 3 okufuluma abantu be ne bakuba abapoliisi kubanga ekibadde ku ground balwanyisiza abapoliisi n'omu gwe bafunye okumuteeka emabega w'emitayimbwa bamufunye lw'amaanyi si mu ddembe kubanga ekyo abavubuka baalien n'alien kye bakoze nga kubaddeko n'abakazi ababadde bamukwata kitegedde ensonga bwe ziri poliisi egamba etya ku nsonga zino nga bwe zabadde zalye na alien skin ne Bajjo n'abalabye obutambi nti waliwo amasasi agakubiddwa era niwabeerawo n'okulaga nti mu vidiyo eyo omwami Bajjo yajjeeyo kaspray akabadde n'omukuumuko ogubalagala okwogezako okwebanako eri abantu abagambibwa nti bamulumbye byetutegeddeko nti zabadde sanga 12 ku petrol station ey'omwami Bajjo akabinja akagambibwa okuba nti no kabadde kakulembeddwamu omwami alien skin amannya g'amatuufu nga yemugwanya Patrick bakoze obulumbaganyi n'ekigendero ekyokuba nti balumyawo omwami Bajjo era mu bulumbaganyi ono okuba yeyabadde ewuwe alabika mu katambi ng'agezaako okufuuwa kawumuka ogubalagala eri abantu kitegedde Bajjo ng'ayina ke bayita pepper spray omukka ogubalagala abalina okuba nako babyakwerinda Bajjo yabadde nako yategedde atya nti bagenda kujja obudde obwo akulira security eya Fangold Forest bamuyita Julius Caesar anyonyola bwati ebyabaddewo singa kwabadde kukoona gwe ku speed eko yajiddeko omuntu singa oba oyagala tomera oyinza tomera bwoti kyogambe emmotoka akagaali nti netambulira mu speed 0 kati olaba nyinza okugamba nti nga woonabanga ovuga emmotoka naye ng'ate oli ku biralo oba tugeze nti oli ku ssimu naye singa kwali kutome kyoga gwe wagirayo walabye nti nno eyonoonese eweddewo ng'emmotoka gye batomedde yabadde eyonoonese kati gwe oyinza okuga nti bagitomedde
Tegedde. Ulira. Nero kimanyi obeera ku duty mwana biba birala nnyo naye abeera ku duty. Wagwe toyinza kuŋŋamba nti nno singa omwana abanga alumbye mukama we kubeera na Ibula kiyakola singa nange yalinze era kye nandibadde nkola kitegeera kuli kubanga kulwanira kalimu ate nawe okimanyi oli ababoosi we. Kati naye w'omulumbiranga era we twali buwambo basajja ne batwekiikamu obimanyi. Kitegedde ensonga bwe zaabadde wulira. Kitegeeza nti wabaddewo embeera nti singa era byabadde byakugamba nti kulumbagana muntu okimanyi ebyaffe biba birala nnyo nebyo ne bibawuza mbu sitanti tewali kavuyo kaamu gw'olowooza singa oba tomulumbaganye asobola okukulumba. Bwe kyabadde bwe kityo Alien Skin ne ttiimu ye alina omwana ennaku ze bamuyita Ibula Kabadiyo oyo bannange sebe badde ayagala kukwata mundu ng'owe mundu akookinze ye ng'agamba nfiira ku Alien kanzije kati nyombuulire.